endala yabaddewo over the weekend yabadde ya club ya Brighton yabadde sambawo Southampton Wanderers. Game eyo Brighton yagiwangudde goals zabadde nnya ku Wolves eyayuza Man U yonna okugireka obulere. Naye game eyo bagiruzize goals nnya ku emu nga bwe mbagambye. Naye ekireesiza topic eno okulaba Brighton lwaki yefudde big boy mu ba big boys. Dizabi coach wa Brighton yoyo tujja muwa credit for kubanga agula abazanyi okubaja mu clubs endala ne leagues endala nga abazanyi abo si bamanyi nga abazanyi abo si bamanya nnyo naye najja n'abazimba n'abapolishinga n'abafuula abazanyi ba world class. Yogera ku muzanyi nga Ensiso, yogera ku muzanyi nga Estupinan. Bw'olaba Brighton ng'ezannya olaba nga omuzanyi asobola okukola kyonna kyayagala mu kisaawe. Yadde yaleka coach oyo Graham Potter yaleka agizimbye bulungi naye Dizabi aze n'akyusakyusaamu awo bitonotono ate n'asigala ng'ali consistent. Agenda ku Bulaaya sizoni eno yennyini ali mu Europa League. Kyetwebuuza n'asobola okuba nga akyateekawo omutindo gwe gumu gw'ataddewo ebbanga lino lyonna nga tali mu bikolwa bya Bulaaya. Essaawa zino yakulembedde ekimeeza kya Premier League alina points ze 6 goals aziteba mu bungi ate ayongedde oteekawo embeera nti mu butuufu ayinza otufuukira Leicester City wa season wa 2015 kubanga yakuba buli kiramu eyo eyabalemagwa yabangolo Kante. Naye Brighton alaze omutindo era tumusuubira nnyo okuteekawo omutindo omulala ogw'ettabu. Omuzanyi oyo Ensiso Julio yakoze assists 2 naye mu butuufu assists ze yakoze zabadde za muggumu. Alina engeri okweta ajja kubamu ebibali bya Modric nogaba bannaye akasajja kampira nga kamanyi mungi naye ng'ate bakagula sente entono nnyo bokadde wali mwenda wa pound. Naye essaawa zino bwogenda n'omulamuzi Ensiso tamanyi bano ba Anthony bemwagula bukadde 10 mu abamaaniyo bayinza omukuguza nga 12 baluzinga omuzanyi Moses Caicedo n'agenda ku Chelsea. Naye olaba nga bataddewo embeera nga ne bwe yandibaddewo ne bw'ataliiwo oba bw'ali oba taliiwo Brighton yakyasamba omupiira gwe yali asamba oba nfuna kakati Dizabi awo tumuwera credit era we tugambira nti Dizabi ayinza okutwala club eyo maaso okugituusa ku biruubirirwa byayo byonna nga club yeyagala. Omuzannyi omulala gwe bayita Kyle Mitoma oba Mitoma avuze omupiira ogwo gujja ku ggoolo yaabwe n'akuba solo goal omulenzi ogwo yabatutte mpaka bwe yateebye ggoolo eyo n'enyo naye buli muntu yamuwoomedde era ndowooza nnyo eyo ggoolo ya weekend. Ggoolo yabadde empitirivu obulungi yawomye kwegamba balenzi abo bakoze buli kimu okulaba nga bagoba geemu eyo era ne bagigoba. Kati gwatanatya Brighton essaawa nno okakase nti abasajja baatabuse kubanga Wolves yayuzayuza Man U wano buli muntu n'alowooza nti Wolves ttiimu nnene y'amaanyi naye kye baagikoze awo kye bagamba nti yagudde ku ngeri k'omwana mu butuufu yaguwuliddemu. Amaaso mugakumi nga magule kubanga Brighton yalaga nti yasonze. Amanya asigadde ze Boris wali ku channel na subscribinga yongera okulikinga okukomentinga buli kaseera obeere ng'ofuna ebyakabiko eno channel. Mubeere bulungi.